gwe olina okwekebera mu mutima gwo oli mu bigere bya Yuda oli ne Kristo kubanga omwagala oba oli ne Kristo ng'olina ky'obala kubanga ne Yuda yabeerawo n'akola buli kimu n'aweereza ng'abaweereza abala bwe bali ne Yesu naye ku nkomerero ye yamulabamu ensimbi yatemanga n'aweta n'abaako engeri gy'agenda era n'abaamukozesa bafuna munafu waliwo gwe balaba nti oyo engeri gy'ayagalamu endongo tumuyite wano oyo ayagala nnyo omwenge tumuyite wano oyo abakazi ng'abaagala nnyo omanyi waliwo abantu abamu nga beesembereza muliro bagenda okulaba ng'abawala nze sagala kulira n'abaana balenzi nze oli mulenzi nga n'oli akunoonya amanyi ekitegeeza ekkubo kampite wano kati okwegendereza ennyo kwe kubanga baanoonya oyo yalina interest mu ssente kati bw'oba ozza eri Kristo lwana nnyo omutegeere beera mu kkanisa oyigirizibwe soma bayibuli otegere Kristo osukke mu kubanga bw'aba takuwadde kintu omukyawa